kujja nkoleyo ka video mbereko ko live n'abantu bange mbereko ko byembabuusa mayize ebintu mbirabira wala nnyo na video gye nakola yaje nasemba yokola mudde mwetegereze video gye nakola mujiwulirize bulungi ninga katonda wa Bobi Wine yanjogereramu mudamuliza video gye nakola yasembayo nakoma mbakuutira ki kuba bloga ba Museveni Mapita ayite nakweze bbiri mbadde ndi awo ngamba abantu bange syabawereza abantu bange nakola kyo bawereza ng'omutima gubannumira yobera wampoliza voice note mbayize sibera nnyo ku Facebook beera mbiyo mbimoloka byange nefuna voice note ya Bobi Wine message ye yasembye abamu mwajiwulidde abala temwajiwulidde nekyengenda okusooka okukola mbajjukiza nti muddeyo mulabe video gye nasembyeyo okukola mukwate eddoboozi ya Bobi Wine eri abadde alikodinga era abamuweda abasoma naye mukombeza Bobi Wine bagamba this is what Ipengo was talking about voice y'omukulembeze wange gye yabataddemu eyo era civil gye nasembayo okukola yagisamanizing kakati ngenda kusooka nzenye eddoboozi ly'omukulembeze waffe lino tuddemu tuliyiteyite munge tulimenyamenya mu kikyategeeza omanyi buli omu alina entegeera ya njawulo so tuzannya amaloboozi ga mukama waffe getuka omanyi nze ngenda kugenda mpola Ibano ba bloga ba Museveni nzengera bakwatira mpola ba massaging mpola nga fe tuli owabantu myona batereza mulairi sosi te bayina bawugula nga bo baswala bokka kati kye nayogera omukulembeze ayina kye yayogedde so kati oje eddoboozi ly'omukulembeze tulivuga mpola mpola nga tupozinga omuwuliriza bwe nkubulira ze kye ndowooza ne kye yali ategeeza. I'm very happy Bobi Wine is very smart president. Yanonyeza engeri gyakitandikamu. Facebook kuno abira kali kubirira biraba. Because Bobi Wine is a very social media. Muntu wa social media nnyo. Abira ko nga biraba era tulaba betukula. Abira ko nga bamunene ngana. Abira ko. So kambazanyira eddoboozi limu kulimu. Ngena muzanya mu kitundu ngemalo muzanya. Anampereza Snapchat. Agala okunzija kumulama yambadde zirinjali yambadde obuleega. Chokama. Ngenda kuba kino kakibuuze ki bad dress. Kakibuuza address yakyo. Kagenda ku Facebook ya Bobi Wine. Nakikuba kino kireero obuleega. Facebook ya Bobi Wine is excellence. Tuzanye eddoboozi lino nga tulimenyamenyamo. Neni babuli ekikyategeeza ne baani bategeeza. Kana akasajja kalina okufuga Uganda. Mukyala bange akakusa kalina amagezi. Era ategerera Bobi Wine alina okuba muntu. Saagala eno conference gye yabaddemu. Alina gye yagambye my message. Nsubira mwena mwalabye message eno katugenda gitandika tugizanya mpola mpola. Tutandise. Manya tusobozesa okulemerako ne tulwanira eggwanga lyaffe Uganda newankubadde tutandise baganda bange mwenna ne basista abali mu struggle mbalamusaako mu linnya lya Mukama Katonda waffe oyo w'amaanyi tusobozesa okulemerako ne tulwanira eggwanga lyaffe Uganda newankubadde nga tuyita mu mbeera enzibu ennyo oyo gwe bayita omukulembeze asoose kubagamba nti nno yeebaza Mukama. Gwe omusiraamu ng'olaba vidiyo yange asoose kugamba yeebaza Mukama. Amanyi ffenna bitukola Mukama atusobozesa omukulembeze olina okutya Mukama. Tugenda genda mpola na buli kyayogera kyonna nkubula ekyategeeza bambiga. Asoosera Mukama. Kitegeeza akkiririza Mukama nti ente bajja gitwala. Era osibagambye nti abalwadde mujja kusuuka abafiiriddwa nga kitalo ne mwesige Mukama ono mukulembeze omutuufu tugende mpola. netulwana kubanga tumanyi nti Katonda ali kusaidi yaffe. Mbasalutinga mwenna abalemeddeko naddala mu mbeera enenzibu ennyo eya coronavirus. Wano mu Uganda ekizibu kya coronavirus ate kyongeddwako nnyo ekizibu kye tulina eky'effugabbi. Era wetwogerera abasinga obungi ku bantu baffe enjala ebaluma abalala tebamanyi na kiddako. Mu nnaku ezijja mu maaso nga tuli wamu ne bakulembeze bannange tuteekateeka okuvaayo tulungamye eggwanga ku kyekiddako na ngeri ki gye tusobola okuva mu mbeera eno. Olwaleero
njagala kwogera ku nsonga gye ndowooza nti nkulu nnyo. Ensonga gye ndaba ey'Abaganda baffe abali mu struggle naye ate nga bazze mu kulwanagana na kulang atuuse wedda wenjagala wennayogera luli abavubuka bali ku Facebook n'abawuza mu dati Museveni's project njagala owulirize Bobi Wine kyakuwusa ayinza obutagamba mu kino nooba n'amagezi ojja kitegeera buli muntu akwata omuntu ali mu struggle n'agamba mu dati Museveni's project yombega njagala owulirize voloboozi ly'omukulembeze bonna oliwuliriza ayinza obutagamba nti ono omutuufu ono mukyamu ojja kumanya ekituufu tugende mu maaso naddala nga bayita ku social media. Bakomredi bangi nnyo bagenze maaso n'okukozesa social media okulumbagana ate bannaabwe abali mu struggle bakonjeragana bavumagana balangirangana beswaza ate ne baswaza ne bannaabwe no benna bagamba bachali bange mwenna abali wana befula babipa pabe nabagamba ebiseera bisiga bwe weereza okusiga ne mumwochera mwana naba mumuswaza gwe wetu bantu oli wa people power novuma munno wa people power nga nebyo omukondera Museveni bamuwadde sente okinako evidence ayina sente okuba nti gw'owulira oli mweno fia bakutadde mbuyo wa Museveni ono waffe sonyo nakolera ffe gwe nodda ku munno n'ovuma Bobi Wine gw'oba oswaza mwana tajja kugamba nti nno mweswaza tumuswaza tuswaza ekisinde tetwekkiririzaamu yagamba tweswaza talina buzibu mubanga mwewemula mwekula byemwekula tebimukwatako naye mulimu ambulera ki mulimu ambulera ya people power oli gwe mwokyesa kyenavaawo ku bya boda nga muyombera obubodaboda abamu basobola okukola ani gwe muswaza nti people power Bobi Wine gwe mwokyesa tugenda mpola tajja bagamba nti nno mweswaza naye muswaza ambulera omuti gwe tulimu ogwa people power mbuyo lumbu yakolera Museveni ono Museveni's project ani yakugamba tugende mpola oli gw'oswaza tugende mu maaso bannange nanyumiddwa akabirundi kano nagambe nja kukaddamu nga sinnagenda vuga bimuluka katuufu ononye ekigendererwa mu ekyo ne kikubola bangi bagenze ne mu maaso okugamba nti mu people power mujjudde bambega abakolera Museveni ebyo musiba muwoza Museveni's project this is DC nosanga abantu nga bo bali abo befula bamanyi nnyo muyo Museveni's DC Museveni's DC nange sijja kwogera mannya ne mulimu abantu benzenda banga bakutte swago bulungi boogera ekituufu wewe balina ento kubanga balina ento beboogera temukkiziganya nabyo bayinza okwogera ne baluma bakubaka ninga ina kutafali yateekako mu people power nojja gwe notaika obuteesimbu Museveni's project oyombega ani akusesa ayina omulimu gwakolera people power niwoba sisobola kubenda nga penge nabyenkola nga sibitu sigamba mbundi maleka ti yonna nja kubikola mbituukirize bwe mbaako ne wensobezza musobola okungamba nti wano penge nsobezza kuba sinza asinga otutegeera olw'ensonga nti mungoberere tekintefuna nti nze basinga otutegeera mwenna munsinga n'okutegeera wala omiza kwesanga nga jasize nna mukisa munyo byenjogera bimukiziganya nabyo tekifuna nti nze ndi mugezi okubasinga weewaawo n'omuntu yenna ayinza okukola mu vidiyo buno nga blog ayinza okuba alina ensobi zaako lugayodde kabaka tekimufula Museveni's agent tekimufula spy bwe tuva eri tosobola nakuteeka tafali ku people power tolina buvumu bujja face kwogera bigambo nga musajja oyo byayogera oba mukyalo oyo byayogera tolina buvumu bukola kintu kyonna gwe n'ofaeri just kiki Bobi Wine yeetaaga baactivist abasobola okuba nga boogera Bobi Wine yeetaaga baactivist abasobola okubeera nga batambuza enjiri so buli alina enjiri ya people power gy'ateekako muleke atwale ekintu tuddawo musonyi people power Museveni's agent gw'okozeewo ki sijja kukunenya tulire akaloboozi kano nange nno ntandike n'ebyandeese nsobola kubeta mukano Mane kawo mukawulire akakulembeze kange 7 bakikoze kagenderere okugezaako okumalamu amaanyi n'okwawula yawula mu bannaffe bwe tuli mu struggle ey'okuggyako Museveni ne gavumenti ye eyafuuka eyamusibira mu bbwa ffenna tumanyi nti bino ebikolwa biyamba Museveni na gavumenti ye okusigalawo n'okugenda mu maaso nga banyigiriza abantu baffe kati awo wenneebuliza ngera bwe mbadde mbuza ebbanga lyonna gye buvuddeko nti baganda bange ani gwe mukolera ngera bwe nzize nkyogerako ebbanga lyonna eriyise nti omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba okulaba nga gavumenti ya Museveni eno egwa mangu oyo munnaffe ne bw'aba ava mu awo
ng'ebikolwa bye biyamba gavumenti ya President Museveni okubanga eyabulira oyo muntu waffe wa people power ayamba ku Kyagulanyi. Tudde statement eno nga ebikolwa bye biyamba Museveni okubanga ayabulira Entebbe. Mukwano gwaffe muganda waffe wa mugaso eri Bobi Wine. Tugenda gana mpola. Akyeekyo obufuzi naye ate era omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba Museveni okulwawo nga tufu tubaddeko, omuntu oyo tulina omutunulira n'obwegendereza era n'ebigendererwa bye tulina obikubamu ennyo tooki. Ku ssaawa zino nandisuubidde buli muntu yenna ali mu struggle okumanya nti bannakyemalira ekisinga obbalwisa mu buyinza kwe kwawulayawula abo abantu ababa bagezaako okulwanirira enkyukakyuka. Kacyawe neebuuliza okwawula mujjukira lisiti eyayita babloga ba Museveni gye baafulumya mbu simanyi ono tumutwala tubuzaayo simanyi edi mutwe tubuzaayo simanyi Nubian simanyi tubuzaayo biki bwe buno obukodyo bwe mbagamba benda tugesoke ndekuba akasimu kanyu. Mujjukira lisiti ezaafuluma nga bagamba edi mutwe yaddako Nubian yaddako penga akolera gundi ono bamutwala ono bageze gundi lisiti ne bakola n'olukalala. Bwe obukodyo baganda bange omusajja ono kyagezaako bagamba kasaba baawulamu mmwe ne muggwamu essuubi nti n'oyo Museveni nga tufutubaddeko nga Bobi Wine wakyogera. Temusobola kuwangula Museveni mu kalulu oba kumujja mu ntebe kasita mubeera nga mukkiriziddwa oba nga babaawudde. Temusobola temutya tasobola kubagamba nti nafuze bulungi President Museveni tasina lo egamba muna Uganda muntu namuna bagamba bafuze bulungi wabula ina kukozesa nkizeemu kwata muna Uganda mwawulamu ekyo kitusiba tukibagamba Jona Luli ajja kwata omuntu gola bagwa kwego wetaaga kubulira amazima mugambo yo mukyamu ajja bezinge ku muntu gola wamanyi abagambe nti yo mukyamu ajja kukozesa ekintu kyonna ekyesoboka mawulire TV bikoze bitya batanisinga omuntu gumbala nti nno mukyamu mutuufu bagambe nti yo mukyamu baagala gwe just ove ku muntu oyo otunule wali aba akwawudde aba akufunye. Omusajja kyasiba abagamba lisiti zijja kufuluma bajja kugamba edi mutwe bamuguze bajja kugamba Nubian bajja kumutwala osanga n'omuntu ng'ali confident agamba Nubian yaddako naye nga yatambuza propaganda akusigamu ensigo y'okubeera ng'olekulira obeera mukali agamba nti kisinde jasi kyakugulagula tebaali serious balina mulamwa gye bali batuuka boka kisaawa zaabwe saawa zino balateeka mu Uganda kino ekintu nti osanga ne Bobi Wine yajja jasi lwa malya ga nsimbi jasi kwemulisaamu kujjamu kajja nti bakulage nti ekisinde kiweddewo ensonga kyosanga omuntu nga yeesulika mu kkoto yabugumizibwako ko bulungi ng'ajja kugamba ekisinde ky'abantu bataano wetugula ono ne tuba tumubaze naye birabira nti bino bizibu by'abantu. Mumpulira abaganda bange tewali tebakulimba nti gavumenti era kiyinza okugamba omuna Uganda n'okubeera ng'ogironda etagetinze baffe. Gwe weebuuze lwaki omuntu akolera Museveni talina budde butambuza njiri ya Museveni. Njagala mpe activist wa NRM ali awagamba nti NRM ekoze bino wabula activist katazi bateekamu ssente ba blogu ba abantu baabwe babateekamu kugamba nti Bobi Wine ye mukyamu ne talina budde tasobolerako ddala kutambuza njiri kulaga bana Uganda nti NRM ekoze kintu tebasobola tebalina bwongo kuba tebiriyo wabula kwawulamu akantu ako Bobi Wine kageza kubagamba nti bonna be mulaba batambula bagenda tasobola kudda ku TV lwaki buli abantu bali bwe basooka okugula balinanga ebiseera ebigamba nti Museveni akoze bwati Museveni atufuze bubi temuli dagala malwaliro temuli kintu edda balinanga obusobozi obwo nga bali ku side entuufu bwe basala ekkubo tebakyalina busobozi kugamba nti kale musaze ekkubo gye mwavumanga nti wakyamu mutubulire ebirungi ebiriyo tebiriyo tiba tebasobola byogera bayogera dda amazima nga bakyali eno ne bagula amazima gaabwe ne badda eri kati kye babasasulira okukola kiri kimu mu kibuuke kiri ekintu kimu kugamba bugambi wano kubeera nga banafuyawo kwawula gye bavudde guyite tebasobola gwe mpayo omuntu omu wana Museveni akira kwakya nagamba Museveni akoze bwati tebasobola tekiriyo gwe mbulye kuba akasala kube bakatwala waliwo atutta akadde n'awana omukulembeze w'ekiro kyakoze era bajja mu people power kubasonjolamu be baleseeyo babaawulemu
oli kyabatuma kyabasasula kuba eri teri kiriyo eribo gye bakuwa ssente bagamba naye eri gy'obadde kuba eno ewali amagezi genda oyonooneyo awo wekiri Bobby kyagenda abagamba nti bo kati kyaliko Museveni kyakwawulamu bantu ng'atuma abo abantu bemulaba abo bawaayo ssente zagulayo ndaweya n'agulayo akasinya n'agulayo akaleega bakyali bubi bali bubi president yabwe yali yarayisi bwe bakola big up Fred Lumbi gabadde mazaalibwa ago leero muganda wange mukama ako kyasinga okola tugende mu maaso yambale nguli sajja kano kawoomo bannaye ka Bobi Wine ka video kadduseemu wano ka video kamanyi okudduka mpaayo omuntu omu kuba akasala asobola okusibalo paka mu kalulu nga tekonye kulinnya Bobi Wine Bobi Wine is not the problem nze mpaayo ku muntu be bakatwala mu 7 ng'asobola okera kubacha n'ayagaza omuntu enyalemu nga ffe tuwagaza abantu okukyukakyuka fe omulimu gaffe kuwagaza abantu okukyukakyuka na kuba tochi kubagamba nti no Museveni abafuze bubi mpaayo omu ku be bakatwala oba basala eddiiro asobola okugamba nti no n'akuba enjiri paka mu kalulu ng'abalaga just ebirungi bya Museveni tagenda kubayo kuba tebiriiyo baayogera ddala ebikyamu Museveni byakoze kyekyabaguza tebiriiyo kati babawo obubi just sente koma obukubi eno jjinja kunuunayo tugende mu maaso tebalina kye bayinza kukola banafu nnyo beekaza bwekaza mubalaba baliyo ne banafu kale nomale baganda bange mwenna ne basi twabaddewa nkakasa nti ffenna twanditunudde mu direction emu ne tumanya omulabe waffe yani ne tulwanyisa omulabe waffe okusinga ate okulwanagana ffeka na ffeka badikiteta bonna bakozesa akakodyo ke kamu ebiseera bingi batuteekamu abantu abaleetawo obukuubagano n'okwawukana mu opposition ebiseera ebimu babeera kiriya ne bagamba bo ba gavumenti naye ate n'ebiseera ebirala beekweka mu opposition omwo okugeza mu mbeera ng'eyaffe bajja kikola akagenderere balumbagane abantu abo bonna abeetolodde omukulembeze ekigendererwamu ekyo nti baagala omukulembeze abeere nga teyeesiga era nga yeeraliikirira abo abantu bonna baakola nabo era mu butuufu omukulembeze bwabo ekyo baali baagala kiteeka mu Bobi Wine n'ababuuka nti edi mutwe naye tumutwala Nubian tumutwala kati bo kibalowooza Bobi Wine bona basinga amagezi bw'obaakokka omwana gw'otutte nga badde amukolera ebintu bijja ku internet ng'ogenda muteeka mu fiya nti n'akukuuma tumutwala n'akwogerera ssenyo tumutwala ne penge tujja kumutwala n'abala tujja kubatwala abadde ategekera mbwe abadde akutegekera ebivulu quote Abitex tumututte abadde akutegekera mu naye tumututte kati Bobi Wine tebayinza olowooza bayinza omuteeka mu fiya nti asigadde lwa namunigira kikino kyageza kukugamba nti bandikiteeta bonna balina ebyetteeke era batasula ba propagandist nti bagambe kati ono yaddako baditeekewo oli Bobi Wine abeere bubeezaawo mwagambe mbu bonna babatwala n'omukazi bamutwala eyo propaganda waabwe gwe batambuza tewali kirala tebalina tuluzi z'amaanyi ziri awo nti abeerewo nasobola kugamba ndi muto nti twalire abaana basuubi ku ssomero nti abeerawo agambe nti nezaake bamutwala batutta ono abeere nga talina gwe yeesiga nti Bobi Wine ne Bobi Wine alina abantu be beyeesiga ekyo kibabuulira Bobi musajja mugezi nnyo kyova nze nabagambe kintu kimu nze nsobola nendaba abantu bano ku internet nga bayomba bakayana bamanyira omukulembeze structures Bobi Wine nze olona yali abuza structures za Bobi Wine era omuvubuka mugenda mwekuulamu nze mulimu n'abantu abali bawuza Bobi Wine talina structures n'enseka omuvubuka bw'otyo okubeera ng'olina ebintu by'okola kugina emyaka emito naye ng'oyiyiza ddala kati mwe muyinza okuflitinga fiya mu Bobi Wine kati bye Museveni alowooza nti newanakwata asikali wa Bobi Wine ajja kwata ina gwe yeesiga Bobi Wine alina abantu be yeesiga nga yinga omwo okitegeera buli muntu alibaako n'abantu beesiga n'agamba Bobi Wine ku ssaawa zino yatuuka n'akuba tochi sentiment gyayogedde mujulira agambe mulimu n'abantu be baatusigamu gwenza nga Bobi Wine abadde otakimembu Abitex bamumusigamu baje bali ebikopirakopira baje nga bamubega Moza Bobi Wine yawunyisa nti Abitex bamututte Bobi Wine akole ki abaako n'ebintu byatuula n'agamba nti ono alire gito ntalire gito akulaba ku bikolwa byo tugende mu maaso nti abeere nga talina beyeesiga ne ndi mutu wa muti lino etteeka lyabwe abalaba eyatuwakya yono yatuwolweyitira ngamba tujje ssente namwagala na nnyo okuva olwo nemwagala nnyo kuba yagamba
Nze Bobby yamuza ko kuva Uganda ko cyangu kibiri katanga mambo yatanga kugula kibite mafuta gattadoba yali awo omusoro sinza sente zolya mwasa sula do omusoro nga muri bato no mugati gogula obosa sudde omusoro so sente zolya watandika dozi ziteeka mu government eyo Museveni je yagalidde mu ngochali muto nze kasajja akala sente zabo amazibuli mukutukutu bade kwade musende nenzirya nenga nkulya ko kigundi just kusigine mu ya Bobby Wine je yambusa natandika okusasula omusoro nga ali mwana muto gona ba video eno sente ezigula underwear ezigula obutiti bwa first family ezigula buli kimu kuva ku gundi paka ku kono paka ku ngatto iyo sente yo godi wose omkulembeza ajja kujukiza nko kyango obera ngo oli muto yo sente yo talina office Museveni kusi office hakuna mulimu ki akolera fe gwe mukama wa Museveni gwezo okuba ngotidde just the head of state ne gwe mukama wa Museveni gwe nga toli wagenda fuga mbizi ozowo omusoro buli sente gye beyagalya mukagaba amafuta zebawo babbuloga kankubuuze Museveni mwafuna milioni 2 mu president afuna milioni 2 wempulira ne basajja be munyoga bamazi kati bana abasajja obwe bagala tudisa sente Museveni zasibaga babuno muwadde sente gye ya muli wa musoro eyo za kyagula nyanga tebagula mwoyo giri era ze oboyi bagala kulya kasente nze ngene okulembera akakuguluka abantu abagala sente operation kubanja sente zaveze twasasula dda sente omusoro erezo zetulya zaffa omukulembeze omutuufu kyakugamba nti memujja kuwowola nti oyo ali bamu wa sente manya sente za NRM kyo si kyekikyamu yajjayo sente ze ekimwawula kubali abasigaddeyo nti bali bo baloba ono yajjayo sente ze n'asigala ku mazima teyatunda mwoyo waliwo yafuna obutono n'asigala waso bagenda gula nandaweya andaweya tetuuka alyawo amulusi gamuweddemu tugende mu maaso obonna obutiti bwambala sente zo owulidde tugenze mu maaso era mu butuufu omukulembeze bw'aba wakuloba n'agwa mwaka akatego ekyo no kiba kyabulabe eristo tasobola kuloba Bobby Wine ndi bakutiisa yadi mutwe ate omuntu akyasinza okuba omuzibu wanabasajja batategeera nti ebintu by'emmundu ebyo byaliko ko ebyemmundu mujja n'emmundu sote yammwe ne mutta bimusse ne muwangula ne mutta n'engamiya ne muzikuba amasasi zaabanga mu national park musubira bayiikira mutta buli kimu n'obunyonyi ne mukuba mufajo mukubiza kutira byanga amasasi ebintu byamu byammundu naye omuntu ng'abaddeko omuyaayeyaaya nywakoko kunjaga abana amagezi mangi n'ensonga kyakugambye nti waba wakuloba aba akatega akaguddemu kubona omukazi omujja mumutiisa ntumutwala yensonga kyo ajja kusangira omuntu omusirusiru mu by'obufuzi ajja kudda wagati tosobola nziramu tosobola kuba oli nayivu mu kino tosobola kwepanga ku muntu akusinga buyaayi tosobola kudda wanoga nti omukazi ojja kumutwala n'owulira statement ngeza ani akusesa oli musiru kasajja kaye kano nkaagala nyo yawulira n'olwekyo baganda bange buli muntu tulina mulabira ku bikolwa bye paka ng'oli avuddeyo ye kennyini n'agamba nze sikyali kulwa bannayuganda si mulimu gwaffe kumwasanguza nti ono mbega oba ono ali bw'ati awo njagadde Bobby awo tukumaawo Bobby yeetaaga ba activist Bobby Wine yeetaaga abantu abatambuza enjiri Bobby Wine yeetaaga abantu abalungamya abantu b'emyoyo ne babazzaamu essuubi nziramu Bobby Wine amanyi abantu saa zino bayeetaaga era zaabalaba gwe ssaawa zino olina ky'omukendezaako bw'otandika okubikkula omumwa gwo nti oyo mbega gw'okituulako otherwise kola kyewakola gw'okitta bw'ogamba Bobby yeetaaga abantu abasobola okuba nga enjiri bagyongerayo abassaayo face ne bayiwawo emibiri mu buli ngeri yonna mu kwogera mu kutambuza enjiri mu kusponsoringa za activities ng'ezo yeetaaga abantu nga bano naye toli mu position ekola kintu ekyo toli mu social media kusonga muntu lugalo kyekino kyakugambye mbu okujjako until then penge nezije ne mbagamba bakyali kya people power kisanga nze nkibuuseemu ng'era abalala bazze bakola tubalinaako obuzibu kulembeza omutuufu okujjako nga nzize nenkugamba baganda bange tulina baganda baffe abasibula ekiswago tubawo ekitiibwa bagenda beebo bayogerako ng'omuntu avuddeyo n'agamba nti munnange nyenze oba mbadde enkolera gundi eno mwe temukyalina kigendererwa naye tolina
era nziramu tolina lukusa kugamba muntu oyo nti mbega oba si mbega ofiiriza struggle yaffe omuntu oyo alina wabanda ddanga alina lolo gyakola mu struggle ofiiriza abantu mbagambe gano mazaalibwa galumbuye lumbuye nkwagala nnyo omusajja gwokola omulimu gw'amaanyi sena ebintu byendaba kuno oyinza okuba teri muntu atuukidde nebintu byoyinza okuba olina ebintu byosobyasobyamuko nemanyi struggle eno badde ogikwasizza amaanyi naawe olina ekintu kyokola abala kye batalaba nenze njagala era genda mu maaso n'omulimu gwo tugende mu maaso n'omukulembeze gwo vidiyo nagirabye nagikawulire ngamba nja kukazannyamu leero lwaki tumalamu abantu amaanyi abantu abazuukuka buli ku makya ne bakunga abantu ne basomesa abantu nga nabo nawulidde akaloboozi kandi ngamba nja kuddamu nkazannye kaze ndaba kyendaba mwe si kye mulaba ngaze ndaba kyendaba abamu si kye balaba omuntu akira ku makya n'akunga abantu muveeko okujjako nga naawe gy'obeera mu katale eyo enjiri ogitambuza oba ogitambuza mu whatsapp group oba olinawe ogitambuliza naye nga just oliwo olwannamunigina bwoti weetuddeko oba olina ekintu ky'otta so nange natuddeawo ne ngamba nti weewo sifa abasinga otegeera naye bobi kyakugamba naye gwe tulaba nti alina kyayongera ku struggle ninosanga omuntu Museveni's project ekintu ekyo tukyetaaga kigenda kussa wansi people omuntu akunga abantu abeera wa mugaso nnyo mu revolution nnyo todda butuuza okukamuka TV ko okuba okira bugezi noteeka kugula MBs n'ozoli activist mbozoli yaki zinava nebagamba bagala boda bobi akimanya abagala bakole bobi nejava ku kyalo kwabeera bamuntu bagala ziboda babeka bakazifuna ebyo n'ebintu abiraba mukuba mu ebintu biraba mu ngeri ndala ne bakyali babasinga bakuze nabo mugeta bamu tebalina boda nanawo bameka ebintu azabiraba nabe waliwo ebintu byasobola kujja n'abagamba kino kikyamu kino n'omuntu wajja nabyokakemeka okulunduga bannange waliwo omuntu akuba toki mu kintu ekyangu mukimuyinza obatwalira eddakiika oba eddakiika wiiko kiraba yina kiraba mu ddakiika mu nabagamba kino oyo nno mukyamu tugende mu maaso olagamba enkyabulako kaseera okuzina nnyoko munaye penga obulako kaseera tukugule ngamba okuzina nnyoko abantu nga nabo bagezaako okuteeka ettavaali lyabwe ku kaweefube ow'okununula nnyaffe Uganda oli ayinza okwebuuza tikati ngezaako okugamba nti gavumenti tesobola kuteeka bambega mu kampu yaffe ekyo si kyengezaako okugamba kyengezaako okugamba kiri nti badikiteeta bonna ekibabeezaawo kwe kukozesa ssente z'omuwi w'omusolo okugula n'okulimbalimba abo abantu ababeera mu struggle bakozesa ettemu bakozesa okugulirira naddala mu abo ba intellectual bakozesa eŋŋambo ezitalina mutwe n'amagulu era nga bwe kigenda maaso mu Uganda si kyakyama nti Museveni ekimubeezezaawo kwe kugula abantu abali mu opposition era ng'ekyakikoledde ebbanga ddene naye nga ffe abakulembeze naffe tulina engeri yaffe ey'okumanya abo baani abali mu ffe naye nga bakolagana n'omulabe kyenjagala okusaba abaganda bange kwe kubeera nti engeri gye mwatwesiga n'obukulembeze era mutwesige n'obusobozi bw'okumanya era n'okudiringa n'abantu ab'engeri bwetyo ffena tukimanyi nti bannakyemalira babeera mu katale nga banoonya abo ab'okugula era omuntu yenna mu ffe eyeeteeka ku mudaala ajja kugulibwa bangi babagula ssente nnyingi nnyo naye ate abalala babagula layisi kwegamba eneringa slave trade oba okugula baddu nga kuba ekyenjawulo kyokka mu mbeera eno nti abo ababa basazeeyo okwetunda ewannakyemalira tebatunda mibiri gyokka wabula batunda n'emyoyo gyabwe
President Museveni bino tebimukwatako kubanga takozesa sente ze. Nedda. Museveni tatunda nteze okugula abantu mu opposition. No, akozesa sente za muwa musolo. Sente zaffe. Sente ze tutuyanira yeza akozesa okugula abatonotono muffe ngalowooza nti tukijja muyamba okusirisa amaloboozi amangi ennyo agayayanira enkyukakyuka. Okugeza sente zasolooza mu bannayuganda okukozesa internet nyingi nnyo era asobola zikozesa okugula abantu bangi nnyo. Mu mwaka gw'ebyembalirira 2018-2019 ebbiliyoni 49 n'ekitundu ze zasolozebwa ku musolo gwa internet OTT. Katugeze nti akozeseza miliyoni 10 okugula buli muntu gwagula mu opposition. Ezo sente zimumala bulungi nnyo okugula abantu 495. Ate ffenna tukimanyi nti abamu abagula layisi nnyo. Kitegeeza nti sente zayina zimumala bulungi nnyo okugulirira abantu abo abatalina nsi yaabwe ku mutima. Ate ffenna tumanyi nti bannakyemalira kye basooka okukola kwe kwavuwaza ennyo abantu. Bakakasiza ddala nti tewali alina sente zisobola kweyamba. Kale nno bwe bamala okulya ne bakuta buno obusamambiro obusigadde bwe bakasukira ku abo ababavuganya ab'emyoyo eminafu. Kale nno bannakyemalira bwe batyo lazima bamala ne bagwa. Naye ate bo bannakyemalira bwa Museveni bukoze buli kikolobero era nkakasa nti abasoma ebyafaayo mu myaka egirijja bali bujjukira ng'obwannakyemalira obwakozesa obulimba obufere n'okwawulayawula mu bannayuganda basobole okulwanagana n'okusigala nga basibe. Naye ate era mmanyi nti abasoma ebyafaayo mu myaka egirijja naffe bali abantu eyalwanyisa era neewangula obwannakyemalira obwa Museveni. Oluvannyuma lw'okubba obutabalika n'obutabalika bwa ssente z'omuwi w'omusolo ne babuwa abo abawakanya obwannakyemalira basobole okuva mu struggle ate ne bagamba nti bavudde mu struggle kubanga tebaweebwa ssente. Okugeza mu mbeera yange nakyemalira y'omu eyalemesa emirimu gyonna gye nkola n'ennyingiza zange zonna ate yakozesa abantu okugenda n'abagamba nti baatunze emyoyo gyabwe kubanga nina ssente nnyingi ze sibawaako. Bannayuganda bannange kanziremu kino omulundi omulala. Gavumenti ya Museveni eri mu kugula abantu ng'ekozesa ssente zammwe. Abo abagaana okugulibwa bajja kutulugunyizibwa, bajja kutiisibwa n'abangi bajja kuttibwa era nga bwe muzze mulaba. Naye mbagamba baganda bange temutyanga nga bino mubirabye. Kino kye tulimu lutalo lwa ddala. Tuli mu kulwanyisa gurupu y'abayekera eyajja ng'ekozesa eryanyi ly'emmundu ng'ate ekikola mu bumenyi bw'amateeka ne bawamba eggwanga lyaffe mu 1986 oluvannyuma lw'okutta abantu baffe bangi nnyo. Ekyo temulina kukyerabira. Batufugidde ku mudumu gw'emmundu okumala kati emyaka 35. Babbye buli kye basobola okutuusaako engalo. Babbye amataka gaffe, babbye buli kyabugagga kya ggwanga, batubbyeko n'eddembe lyaffe nti kati abantu bangi bali eyo batya okwogera ebibaluma ku mutima kubanga kati gwafuuka musango okwogera amazima. Kati balowooza ensi yaffe yafuuka polopate yaabwe, balowooza naffe twafuuka basireevu baabwe. Si bo batufuula abaddu mu nsi eyaffe okumanya abasajja abo bajooga. Era mbajjukiza nti tulina kulwana bwezizingirire okulaba nga twenunula. Abajja okulumizibwa bajja kubeera bangi, abajja okwefula bajja kubeera bangi, abajja okutunda emyoyo gyabwe bajja kuba bangi, abajja okuwanika bajja kubeera bangi, n'abajja otulyamu olukwe bajja kubeera bangi. Ojja keera oyogere n'omuntu ku makya naye bugenda okutuuka olw'eggulu ng'oyo omuntu yakyusiza ddala ngi nga n'olulimi ayogera lulala. Naye ebyo byonna baganda bange njagala mubisuubire. Era ng'ebyawandiikibwa bibitutegeeza nti abo abaliremerako paka ku nkomerero lazima bajja kutuuka ku lyengedde. Nze kimpa obugumu kwe kumanya nti abo abatunda emyoyo gyabwe tebaayina kubeera mu struggle eyo. Abo abalondawo emmere ya leero okusinga ebiseera eby'omu maaso eby'ensi yaabwe abo tebaalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okwekusa bokka n'okunoonya ebyabwe nga tebatunulidde bamaama n'abaana ababonaabona mu mbeera eno abo tebalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okuvuga emmotoka empya nga bazivugira ku malaalo g'abo bannaffe abatemuddwamu eno struggle, emmotoka ezibatonerwa nakyemalira ng'abeebaza okutunda emyoyo gyabwe n'okutunda bannaabwe n'okutunda ensi yaabwe, abo tebaalina kubeera mu struggle. Naye nga kyenjagala obbakakasa eno struggle ejja kuwangulwa abo abakyala n'abaami abantu ba bulijjo abamanyi nti ekituufu mu mbeera yonna kibeera kisinga ekikyamu.
oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula kubanga bannayuganda bali ku ludda lwaffe. Tujja kuwangula kuba ebyafaayo biri era biribeera ku ludda lwaffe. Tujja kuwangula kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe. Naye okusinga kwa byonna tujja kuwangula kubanga Mukama Katonda ali ku sayidi yaffe. Omu bwakongoka ku mugendo fe abalala nga tweyongerayo. Lazima eddembe tujja lituukako ate mu biseera ebitali byawala nnyo. Era ng'eddembe kyekyo ekiruubirirwa. Kale mu baganda bange mbasaba mwenna mukuume amaaso gammwe nga gali ku ekyo ekiruubirirwa. Temubuzaabuzibwa, temuva ku mulamwa era mwebereremu. Njagala obbakakasa nti bannakyemalira bonna babadde bwe batyo mu byafaayo, naye oluvannyuma lwa byonna abantu babawangula. Era naffe tujja kuwangula nga Mukama ye mubeezi waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange. Okay, ladies and gentlemen, Brothers and sisters, I bring you greetings in the name of the all. Mwe omusajja alina ebigambo byayogedde ku lasiti mbadde ntidde mwana. Eno paati tendese kyekyo mugiwulire bannaye atandikidde wano. Uganda basobole okulwanagana n'okusigala nga basibe. Naye ate tatunda nteeze okugula abantu mu opposition. No, akozesa ssente za omusajja abadde anjungudde amaziga wano muwulire. Akasajja kagenze haadi. Tolo ssente zaffe, ssente ze tutuyanira ye zaakozesa okugula abatonotono mu ffe ng'alowooza nti ekyo kijja muyamba okusirisa amaloboozi amangi ennyo agayaayanira enkyukakyuka. Okugeza ssente z'asolooza mu bannayuganda okukozesa intaneti nnyingi nnyo era asobola ozikozesa okugula abantu bangi nnyo. Mu mwaka gw'ebyembalirira 2018-2019 ebbiliyoni 49 n'ekitundu ze zaasoloozebwa ku musolo gwa intaneti OTT. Katugeze nti akozeseza miliyoni 10 okugula buli muntu gwagula mu opposition. Ezo ssente zimumala bulungi nnyo okugula abantu 495. Ate ffenna tukimanyi nti abamu abagula layisi nnyo. Kitegeeza nti ssente z'alina zimumala bulungi nnyo okugulirira abantu abo abatalina nsi yaabwe ku mutima. Ate ffenna tumanyi nti bannakyemalira kye basooka okukola kwe kwavuwaza ennyo abantu. Bakakasiza ddala nti tewali alina ssente zisobola kweyamba. Kale nno bwe bamala okulya ne bakuta, buno obusamambiro obusigadde bwe bakasukira ku abo ababavuganya ab'emyoyo eminafu. Kale nno bannakyemalira bwe batyo beeremeza mu buyinza, naye era lazima bamala ne bagwa. Naye ate bo bannakyemalira bwa Museveni bukoze buli kikolobero era nkakasa nti abasoma ebyafaayo mu myaka egirijja bali bujjukira ng'obwannakyemalira obwakozesa obulimba, obufere n'okwawulayawula mu bannayuganda basobole okulwanagana n'okusigala nga basibe. Naye ate era mmanyi nti abasoma ebyafaayo mu myaka egirijja naffe bali tujjukira nga ttiimu y'abantu eyalwanyisa era n'ewangula obwannakyemalira obwa Museveni. Oluvannyuma lw'okubba obutabalika n'obutabalika bwa ssente z'omuwi w'omusolo ne babuwa abo abawa basobole okuva mu struggle ate ne bagamba nti bavudde mu struggle kubanga tebaweebwa ssente. Okugeza mu mbeera yange nakyemalira y'omu eyalemesa emirimu gyonna gye nkola n'ennyingiza zange zonna ate yakozesa abantu okugenda n'abagamba nti baatunze emyoyo gyabwe kubanga nina ssente nnyingi ze sibawaako. Bannayuganda bannange, kanziremu kino omulundi omulala. Gavumenti ya Museveni eri mu kugula abantu ng'ekozesa ssente zammwe. Abo abagana okugulibwa bajja kutulugunyizibwa, bajja kutiisibwa, n'abangi bajja kuttibwa era nga bwe muzze mulaba. Naye mbagamba baganda bange, temutyanga nga bino mubirabye. Kino kye tulimu lutalo lwa ddala. Tuli mu kulwanyisa gurupu y'abayeekera eyajja ng'ekozesa eryanyi ly'emmundu ng'ate ekikola mu bumenyi bw'amateeka ne bawamba eggwanga lyaffe mu 1986 oluvannyuma lw'okutta abantu baffe bangi nnyo. Ekyo temulina kukyerabira. Batufugidde ku mudumu gw'emmundu okumala kati emyaka 35. Babbye buli kye basobola okutuusaako kagaffe, babbye buli kyabugagga kya ggwanga,
batubyeko n'eddembe lyaffe nti kati abantu bangi bali eyo batya okwogera ebibaluma ku mutima kubanga kati gwafuuka musango okwogera amazima. Kati balowooza ensi yaffe yafuuka polopate yaabwe, balowooza naffe twafuuka basireevu baabwe. Si bwe batufuula abaddu mu nsi eyaffe okumanya abasajja abo bajooga. Era mbajjukiza nti tulina kulwana bwezizingirire okulaba nga twenunula. Abajja okulumizibwa bajja kubeera bangi, abajja okwefula bajja kubeera bangi, abajja okutunda emyoyo gyabwe bajja kuba bangi, abajja okuwanika bajja kubeera bangi, n'abajja otulyamu olukwe bajja kubeera bangi. Ojja keera oyogere n'omuntu ku makya naye bugenda okutuuka olw'eggulu ng'oyo omuntu yakyusiza ddala ngi nga n'olulimi ayogera lulala. Naye ebyo byonna baganda bange njagala mubisuubire. Era ng'ebyawandiikibwa bibitutegeeza nti abo abaliremerako paka ku nkomerero lazima bajja kutuuka ku lyengedde. Nze kimpa obugumu kwe kumanya nti abo abatunda emyoyo gyabwe tebaayina kubeera mu struggle eyo. Okusinga ebiseera eby'omu maaso eby'ensi yaabwe, abo tebaalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okwekusa bokka n'okunoonya ebyabwe nga tebatunulidde bamaama n'abaana mu mbeera eno, abo tebalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okuvuga emmotoka empya nga bazivugira ku malaalo g'abo bannaffe abatemuddwamu eno struggle, emmotoka ezibatonerwa nakyemalira ng'abeebaza okutunda emyoyo gyabwe n'okutunda bannaabwe n'okutunda ensi yaabwe, abo tebaalina kubeera mu struggle. Naye nga kyenjagala obbakakasa, eno struggle ejja kuwangulwa abo abakyala n'abaami, abantu ba bulijjo abamanyi nti ekituufu mu mbeera yonna kibeera kisinga ekikyamu. Oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula. Tujja kuwangula kubanga bannayuganda bali ku ludda lwaffe. Tujja kuwangula kuba ebyafaayo biri era biribeera ku ludda lwaffe. Tujja kuwangula kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe. Naye okusinga kwa byonna tujja kuwangula kubanga Mukama Katonda ali ku sayidi yaffe. Ffe abalala nga tweyongerayo, lazima eddembe tujja lituukako ate mu biseera ebitali byawala nnyo. Era ng'eddembe kyekyo ekiruubirirwa. Kale no baganda bange mbasaba mwenna mukuume amaaso gammwe nga gali ku ekyo kuzibwa. Temuva ku mulamwa era mwebereremu. Njagala obbakakasa nti bannakyemalira bonna babadde bwe batyo mu byafaayo, naye oluvannyuma lwa byonna abantu babawangula. Era naffe tujja kuwangula nga Mukama ye mubeezi waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yaabwe. Temukawulidde ze waliwo akasinza okutta olunaku kanka. Temukawulidde kasetimenti k'amalaalo ennyo ano babbye buli kye basobola okutuusaako engalo, babbye amataka gaffe, okwekusa bokka n'okunoonya ebyabwe nga tebatunulidde bamaama n'abaana ababonaabona mu mbeera eno, abo tebalina kubeera. Abo abasalawo okuvuga emmotoka empya nga bazivugira ku malaalo g'abo bannaffe abatemuddwamu eno struggle, emmotoka mulundi omulala. Mukimanyi akasajja kagenderedde lahadingi nako kakagala kaaba mwana. Akasajja kalira ejiiti mwana, onatidde akasajja ni kalira ejiiti kano, kagenze hadi mwana n'owulira kuba maama n'amalaalo. Gavumenti ya Museveni, abajja okulumizibwa bajja kubeera bangi, abajja okwefula bajja kubeera bangi, abajja okutunda emyoyo gyabwe bajja kuba bangi, abajja okuwanika bajja kubeera bangi, n'abajja otulyamu olukwe bajja kubeera bangi. Ojja keera oyogere n'omuntu ku makya naye bugenda okutuuka olw'eggulu ng'oyo omuntu yakyusiza ddala ngi nga n'olulimi ayogera lulala. Naye ebyo byonna baganda bange njagala mubisuubire. Era ng'ebyawandiikibwa bibitutegeeza nti abo abaliremerako paka ku nkomerero lazima bajja kutuuka ku lyengedde. Nze kimpa obugumu kwe kumanya nti abo abatunda emyoyo gyabwe tebaayina kubeera mu struggle eyo. Abo abalondawo emmere ya biseera eby'omu maaso eby'ensi yaabwe, abo tebaalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okwekusa bokka n'okunoonya ebyabwe nga tebatunulidde bamaama n'abaana ababonaabona mu mbeera eno, abo tebalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okuvuga emmotoka empya nga bazivugira ku malaalo g'abo bannaffe abatemuddwamu eno struggle, emmotoka ezibatonerwa nakyemalira ng'abeebaza okutunda emyoyo gyabwe n'okutunda bannaabwe n'okutunda ensi yaabwe. Awe kagumalirize kakubira ddala munda. Ebimuwoza Messi kano kabi.
kubidde munda baliyo bakyayaya novuga emmotoka ku malalo g'abantu gibali bakyayayana my president gave me bebe kuluva ne wenyini babbe era basajja mmwe mwaona Bobi Wine nayingira ebyobufuzi music industry agenda bavuwaza kubembagere Moses ati Museveni abawadde emmotoka nga muzivugira ku malalo g'abantu basse temulina kisa basajja mu mujoga ng'abeebaza okutunda emyoyo so singa abeebaza nti bina bye mukoze kuba omuntu alina kyakola kimuleetera okuba nga asobola okwesobozesa okwetuusa ku buli kimu naye bw'oweebwa baba balina kye bakwebaza ekirala si kyokola Museveni nga yesosola sasulira saaviisi zo eziri bw'oweereza ye yekka bw'oba obadde oweereza ggwanga ng'oli muyimbi kitegeeza mu kuyimba mwolina okujja empeera so si mukulembeze kuwa mmotoka ya bwereere agenda kuwa emmotoka ng'akwebaza kutunda mwoyo kujja kubeera ng'okolera ye ovugira emmotoka eyo ku malalo g'abantu basse tekandese kyekimu akasajja kano bannaye kabi nze nkatya era bakerijjako ze mbasaasira kale nawe kabagambidde nti bitulinga bali mu slave trade akasajja kabi soko jeke nabana bawandi basoke bandekemu nabo kane kabagambidde tulinga bali mu slave trade abamu bagula rayisi abala bagula buwanana tolaba omusajja abamugulize milioni 3 avume Bobi Wine oba mudduke naye bwe yekimuwa essanyu kuba yabuukirawo nti abo tebalina kubeera mu struggle kuba yalina okubeera mu struggle alemeramu abasajja ajjayo sente naddayo kuba Bobi akugamba nti sente zebakozesa okugula zizo zaabwe wa musolo si zaabwe tekandese kyekimu akasajja tekandese kyekimu wallahi tekandese kyekimu. This is the reason why nsiiba amagamba envuga Bobi mu mmotoka eskalediye envuga Bobi yavuga mu eskalediye bebe ko sijja avuga mu VX bino byawukana Bobi bebe kule mmotoka kaibere hame yavuga jajivugamu Bobi sijja avuga mu tundula bino bintu byawukana ekisekurosivule nsiiba nji bajjukiza Bobi wabavuga tundula ngagenda ku beach atwala ebyennyanja byabbawo okutunda kusanyusa abantu tundula yava mu katuuyo yava mu ngoma yava mu ndongo yava mu talanta yava mu kupakasa yava kuba muyiiya na kuba mutetenganya bebe kulu bwavuga hama jamaze n'emyaka egiwere 15 eyo hame bayava mu kumpanya mu kuwayiriza asikali gwe yavuma namuwemula namukuba amasasi nga musanze ku duty namuwemula mu asikali nagamu bajja era Bobi Wine yagamba bamukuba amagwone gamusiiwa kubeera nga ayisaamu amaaso bibeera byakupuuka kati zuwera babeera mu hame eyo hama babagifuna mu butani wasente zamwigwa musolo tezitasobola tabulaga ku hama mwevudde mu sente zebamu amagulu nakola budget $5 gya dola kubeera bamujjanjaba sente zapika kunagula hama chama kigulero omutwalo gwagumba kireta bulesi bakijje Sudan bakiyingiza tekyabana mu America kyava Sudan ne bakiyingiza kigulera ku Sudan nga kibe kisemagana kiriga bisanye bindi basanya nenga muguga kya bleeding nenga taka sente kavudde mu state bino byawukana bwavuga gye bakamuwa Museveni ne jacha mpulya nemito gichaliko obuviira Bobi sijja avuga mu zino motoka ze zino endala zino zakoleredde titwamusinga mu parliament nga tulaba asane motoka ennunye bagimuwa yabakulembeze omulenzi bavuga baba bwe bayita ba MP escalade oba escalade bwagituula mu ategerera ddala kuba kone ku bbuluka kati akasajja kane koogera ebigambo biva ku mutima kuba kuva ddakaali kakoze kakkiriza mu handouts ke kasajja kakwata essente nga muziwadde mu bantu nga korona badu mu bba tekagamba muzizzeeyo takulirangako mu kwagala byabwereere kisimukwasa nsi yange ne mukaseera nga mubunda lo sente zaayitaayita ekabagamba bannange muli eyo mwebase mufu obwavu baleeta sente bali muzitupika
bameka abayinza okukolola ssente bagamba muzizeeyo. Hama bajugula Sudan, yajugula Sudan nga n'amagulu gakyayiika musaayi sente baziweereza. Akana lugunda yazeeta n'ozireta mu ddwaliro mu kibaasa. Nje bamutwala mu America. Nasigala nga seba abanja ne balance. Omukulembeze yamusuubiza $10,000 eza dola yamuwaako 5 kati mbu akyabanja omukulembeze $5,000 kuz'amasasi. Bamukompasetinga. Bino ebintu byawukana njagala mba buli mulabe omuntu era munda b'embeera z'omuntu abasibyeko Museveni agala nnyo eby'obwereere. Buli ndi abantu ababeera nga bagamba nti Museveni mulina okulonda baagala nnyo ebintu by'obwereere. Basajja batujooze nnyo mwana. Tutera babebe kulu kubanga afa nnyo ku Museveni n'ayomba. Buli ku bintu bya bwereere. Zina bagale ba Makaviro bamukwata zi video ba blueprint bamukwata bulamu bwabwe bonna bamukwata zi video tabasasulanga bonna basiba babali. Bombanja agaba naye babanja nya. Naye babanja nya nabo babanja nya. Bokozi ba Bobby walo omuntu avudde wa Bobby mutamusasulanga mulina contract rate ndo ayina osasulwa. Nkule ko mukulembeze yani. Vayo. Ngovudde kuono gwe yali nnyo omutira awanukayo n'agwa ali nnyo gwa omuvuli buchaman yagera nanyo omuti awo nawanika wagulu nagwa nawalize gwanga nti Bobby amubanje emyaka 10 ngambadde mu nne emyaka 2 ate nakubba 10 nsinda cheze umbi mukwase zere umbi mukwase kanze bacha nimba ki akasajja koogerera ddala. Era King Saha kubuli agamba obanja nnyo jo mubuze King Muswati. Big up King Muswati top boy. Omusajja gwo mumanya wate bamumanyi. Oyo. Kuche bayite sente yowe. Kwaja akolende tosobola kugiraba. Ngaji koza gisanira. Ngujijja weyi. Era mujja mulabeyo amba aziyo komisyo ebikoze biti ya project zawe yadde ku bazungu abasabize buche ekintu kyekyo kitambulira mu era intayina sente gyagenda kukola ngabo. Ate nageze bamze bava muno nampayo butaanu bibozi bye. Gwenjagala ombulire. Bobby Wine kachagala kako muulira yali afunye ewezo obwerere. Nena babanja. Big up King Muswati, top boy. Ani wabaloza mnetu King Muswati olimba. Sasa atabalimba. King Saha King Muswati top boy. Abakuwulira. Naga sajja kakola eddobozi n'obulya gwagala kukawa kakubulira amazima ba mama. Ba mama kakubulira ba mama. Gwe tunulira abo amanya abantu ge bakozesa abayala. Abayala Museveni bwatadde mu campaign gwe soko batunulire. Muswaba yambe mmotoka. Muze Muswaba tambanga ku mmotoka. Muswaba tambanga ku mmotoka mgana. Ze Bobby Wine yajesuye nangulira mu mmotoka. Nangulira laptop. Bobby. Museveni tambanga ku mmotoka. Yo kulya sende. Just bali ba propagandist bamanyi munnage wade ebidduka tebivuga. Tulina mu abantu izo kwesanga tulina abantu tusinga mu emyaka. Naboga bakola emirimu gye tukola. Ne just emyaka gagenda gibalika. Gende bide tukwasaganya mwe tubi accessinga mu. Babira babulala. Manyi yo badego kawo galo mu ndagalo okubeera nnyo nga kwegomba nnyo. Nga buchokola agala abere nga akikola. Ngakubadali akwegomba dda. Gokujja ko yali challenge gyali mu bulamu. Ngane wake watono watuusa abaagala fazali goveewo yabeera. Kali zetambulira mweyo nayi nene beera birambu kibeera munzi. Kino nze nfa kunze. Kala abantu ngabo izo basanga mu mbeera nagamba ono bamuwaye basa bayinza kubala kintu nga kino. Nazingi basa era bujja nkubulira ndi basa yajja daba no Tony musajja wange buya yazivunda akabira ntulonya sente ku Facebook paka yafuna omukyale yamujjanja. Naye nga Tony yabamugamba jagamba yagamba Tony yagamba katinda Tony. Zena gambye ana abantu banje nnyo. Kakupangise akazi kwa abantu banje nnyo. Nenga oli driver we gwe nofuna akazi kasitobanga toli family. Tolina kyoba gwali ovuga motoka mwafuna accident ne bebe ku. Novuna na kabina nene video kyali kongolaga ebinege musajja wa. Ne basonda sente.
nze mubiramu abantu ga line yaabwe yo line yaabwe nze okujja kwange obulamu bwabwe bwonna fear ne okubeerawo kwange fear era nga fear ejja babutike niye bali baakiivinze balaba nti no baakiivinze nnyo as long as bamanyi nti someone exists ali ku side eri they are considered less than men. Awe tuli. Kabondo kabasajja just baliyo n'abakyala naye mbagambe akasajja ka Bobi Wine gye kali kati saaga just okuwayiza mboya mugundi ya Bobi Wine giyitaayitamu bendo sebya kubeera nnyonnyonnyawo ojja n'obuuza ku balodda noononya kasente twayiga muno n'okukolera ddala tukolera ddala kati sente eza ddala. Big up selector mklabo mpita kawo ng'oyiiya muganda ngaliwo abakolerawo oshita balala baani awo Kayizi Roja abantu ngenda bawa Uganda bannayuganda be bakolerawo mu industry ya we nkolera wano omulala ali awo Kante Ngolo Kante abaana bakolerawo oshita awo mwenna mbaagala nnyo abannayuganda bavuga ebimoloka bavuga van Rabakola mu kwambali ya stilo esembe wala mu Uganda kyali agwe nengere nnyo ndajja nambuza ku Burger King tuli ekyo tufuna lunch. Mwena abaana betubana bawo bimoloka awo mbagala nnyo mu yesend. So mbagambe baganda fe twayigamu okukola. Ate tubamu biza tezijjereze yongerako. Nezivava eyo nezijja neziwera nezivava eyo nezisigasigeo nezijja nezigwa. Kandi gena kwemala mu nnyo maanyi babwera nakyayogedde. Sigenda vugira mmotoka ku malalo g'abantu gavumenti lwe yatta kasooke nnonye kasente akalire gidi nvuge emmotoka nga emmotoka kwenyivugira munnaye nvugira ku siraba oddalo luluma naye ebintu ebyo sikyabyagalira ddala banagandaganda bange bonna abali Dubai Chacha Kajamu olaba abantu abali simanyi Abu Dhabi Jordan Kuwait abali basinga zoleya njagala nnyo nyambaziddwa musiriki yanyambadde gulize zinabagalo zigula munoonye musiriki ali yafunyemu obuzibu abantu begundi bantuukiridde nezo mujja bitwala be Boston mujja bimutuukiriramu nnyo blog yesinza agi running yabye running yasawo nafunye complaints zikuveeye mu bantu naye zaba mu complainingira wabwerere nze sijja bingiramu ebintu byammwe byazoleza abantu be Boston musajja mukulu asobola okuddamu ebibuuzo byammwe Kinyizo bagamba. Bani White nkwagala nnyo nkulaba kwoli simanyi kesi yo etuuse naye. Obuzibu bwajjanga singa tuli bulungi nnyo. Ate rasita abasajja bakuleekamu kapeeni. Wesefusiyo rasita Bani White akukuuma nga alina peeni mu kifuba. Rasita nakugamba nga obubayiro buli kodinga obubayiro wa Museveni obwo SFC wala talina kapeeni awo kamera yabasasula nakubigabega Gwa kwata serezo no jano omukolera no gamba omukoledde all you needed was just protection ali mujiku wakati alilida wa series n'abasikale baba tutte. Where is Museveni Brian White today? Some people should watch. Where is Museveni? Nakugamba medicine ndongo gundi ya munywamu olukwa mama babas we bakuba sente ndongo yagenda bamusiba babas yasindika gundi ono yanyono eri yabadde yali ku story yo mundo akubanje mumoto mukula era mukuli yagenda na basiwe medicine ndongo bamujeruza muzikola ibase ko mwandiriza bamuwamu werukamba mukula. When medicine ndongo was arrested mama babas mukira shwi those people babiri we bati bakulya se. All of these balams, all of these people now are going to the body, but these are not our friends. They were clear said. But boy, these are not your friends. These are not your friends. Mbaya kwesale bajja kukadize kugambe Brian White today. Nebintu byenda baye nse kukomeredde wakolanga ebintu ebirungi watuyamba wapanga ku sente zimwana zinkonyimiza mwambanga kasente. Wakali kami wa musoro jonaje wakajjo bayita loba wanze wampanga sente na ugeranga ebizibu byange n'obiwulira n'ompeza ku sente no nyamba n'omudabuda ne rasita muganda wangeze nkubulire kintu kimu. Abasajja tebalina mukwana abo ne woli musemberero cyangwa rasita ne toyeka webuzo ine bifalanyi ne Museveni ngoli mu helicopter. Two people
Just 2 people, 3 people. Mwalimu bana. Pilot ne gundiwe ne Museveni n'ozoba mwalimu batano. Naye ng'otudde mu private jet n'omukulembeza akuli wano munywa chai. Bakuvuga omugende yaluwa. Bifananyi ku ebiri muganda wange Brian uli n'omukulembeza ali leader sazi nensi weri bukuteeka wansi. N'obuwala wala batanso okuteekamu. Za respect muganda wange wanyamba naye bino bibere by'okuyiga eri abaana bakalawooza Museveni ndi wa bbeeyi. Museveni si wa bbeeyi nnyo agenda batomeza. Agenda batomeza Brian White kwe Uganda yateekanga bukate ni bwati n'enjoga ne Brian nga ali mu State House bali mu kunywa bu champagne. Boboloza tobera ko mu State House se natuukayo ntya. Mchimanyina obugunde ziyo zikate zifana zitia. Manyina obukopo babira ko kuliko obunyonyi bw'eggwanga amaswali galiko obunyonyi bw'eggwanga ebifoko babu designing ne crested crane buli kyemunywera ko kirina crested crane in State House. Nafuna chance yo kulaba nga ne mukama wange Brian White ebisiri. Nali manyi Uganda muzobutova zakiririza mu manyi nga siga abantu teri muntu wa manyi nga tali n'abantu. Shitegeera. Naye njagala life yo ebere tawazi eri abantu abalowooza nti Museveni wa maanyi. Tiwali Museveni wagenda kukubeererawo ng'ensi ekunyega. Yakujasi yakwetaaza kukozesa. Tena kiggwa. Jako mbuli sawa zi waliwo amanyi nti no baana ba Biriga baalidde. Daaku baasiibulukuse. Abiriga yasinga okwambala Museveni mu kimunga yiwe kya yero. Mwe mulimba n'okulimba muliba yagamba just njoka. Waliwo yali afuna nno ku Seremose mutafunanga buli mwezi afuna $2 nga MP. Nkiddamu nga MP nga zijja kuluka ndezya kubanga mu constituency nga zijja yasoma. Abiriga yasoma nga afuna sente ali mugagga nkubuuza today. Omanyira okumanya nti abaana ba Abiriga basoma. Oyo gwe bayita Museveni. Nenga musejjemba akwesa ne love jolina neberire jiti jali naja abusing na kusula waawo ngugambye abana babiriga sebe bali mu State House gwe wako nenga to mu parliament na mbonezi open issues ze mbuye bali kwagala NRM mba updates ku bana b'omusajja bali wa mba updates bali liddawa. Mpablo sibali linda. Gwe buze wacha abantu abalira ku mazima family zabwe zivera ziti. Police twalina mu omusajja yali asinga okubeera mwakiri mingi nga alemedde ku mazima ekirumira. Abana bakibe manje bali. Ne bande yali yero aliwa. Kintu kivembuzizi Museveni asiba kikola abulidinga abantu abaganda singa kunyuma te abulidinga abaganda abafuula abatemi abafuula ensolo eri baganda bannamu beri abantu abana abafuula siyabango omuntu mbali awo mbuno obambu munyankola afuuse problem bamuntu nabasinga baganda mwana benda mubera mu bintu ebyo bakugula rais sina bakoko mu lugwala mbafuuse nnyo problem oba babera problem ngabo bandite mu bifo be balonde wabo be basomero babe bali appointed. Nengamba mwe basosho kiraima no over from nowhere mbala kubira sibe in the class of dignitaries kuvadi yani akusesa ne wamwe tobira ngo chairman mu dignitary otia mwe yakubira na president bo yakala chifotia bo bange wamwe temuyimu bafuzi tolifuga bo bale mo kole sente ku myaka 3 tolizifuna ekyo nkikola yirira you will never be rich kuba wakimanya nti neteke lyo kukola omuntu eno okubeera omugago ino okuba strategy ku myaka 4 waito ina strategy gaggazo zifuna ku myaka 6 kwa ku myaka 4 tudoli awo bubezi tokola toyagala toyina plan obadde yala for the rest of your life lichopanga kifu sikumara mu mali naye mulimu abantu nga bo obwavu bebesimire entana tosobola kusubira kubira mugagga ku side kusawo nga Museveni alekulira. He doesn't have that much money to spend. Okusigera ku muntu gwamanyi nti goli parasite olinkwa tuyagala kwekule kikulesa oli mugenge unadi bayinja asa kulira ovuma government ni wakuba asa kulira ovuma government Africa bagitunze because oyimba mazima ate oli mukubandu lwasa n'endonga ebintu bizibu okimanyi badde bongo banga no kugamba ebintu bizibu
Atene babobega jiji Museveni yabuusa amaaso. Takyasobola kuwa muntu miliyoni 2. Museveni takyasobola kuwa muntu miliyoni 5. Umwana Dubai asimula ebisenge n'azikola. Come back to Europe, you people mujje mukole sente entuufu. Where there is opportunities. Uganda gaye mwagireka bweri. Tosubirayo kipya abantu bali bubi. Boba tolina mu pulano ojja kuba bwotyo. Ojja wakkiriza nti gwensi yakkuba poligaggawala wakita. Tosobola. Bokkiriza nti toligaggawala oba toligaggawala. Sijja kukuwa ttaka jimunga nfukitaddewo amazzi n'ensigo n'enzikuwa n'olema okuzimbulukusa okugimusizaawo ekibala. Nongamba mu kutwale mu luyiro wali olwazi bw'osimbewo egundi. Va mu by'okugamba bino eby'okwerimbalimba olwo otasobola gaggawalira gwe nkutula ngamba tulifuna ssente. Ojja kuba mweyonayi mulimuza abantu bengamba gwe ng'otunzemu ego negamba gwe tosobola kufunawo 10. Nenkuwa emyaka nga tosobola gaggala ng'ojja kwejubisa ojubisa ninga mu your life okimanya obatolinga n'obulamu. Abakazi bameka abayina ebintu abatunda ebintu ng'etugambe ebyalandi batunga ebyalandi Latifa siba asomesa abakazi okutunga. Bw'obeera bubeeza ojja singa ng'osibako bantu Museveni oza Museveni tosobola kufuna senze mmanyi kisobola okufuna ku Museveni first deposit yakuwa weekoma. Tewali kira ky'oyinza kuddamu kufuna. Ensi kaseba nga yakkuba dda tolina ky'oyinza kugamba abantu duniya. Zinasooka ne nnezo ne ngamba nti obugagga nja kubwetuusako nti nange lwe natuuka naye ntuula ne ngamba ya. Shortcuts abantu bagalo zikola bakozesa ebitone byabwe bino ku blogging mbu bajja kutuuka ekiseera mu kalulumbu bagule nze natuuka ne nezuula nga sente gye nneekolera egenda okungagaza obulamu bwange bwonna ngenda kugikola ngikozenga mu kkuba ettuufu be baalirambulula mu Bayibuli ba mu bitabo ebitukuvu nti omusajja alina kukola. Big up buli mukozi gw'enkola ne buli mubimoloka. Ekyo nenkimanya. Mike waliko ko omusajja omugagga ng'oli muyimbi ovugazi saafu. Lero Omuganda okakopa akusinga obugagga South Africa omuto osiiba okabatasobola kuweza randi lwaki. Tinaye yabeeranga muferawo kusitira nga takola paka yagere South Africa sawa zino akola mugundi ya steel mwegagga wali kakopa mugagga muto. Nege webuze lwaki go wabeeranga omukozi wali mugagga weyagala ebyobwerere wayavuwala. Kakopa we yabeereranga ayagala ebyobufere kusitira nga asiiba asibwa teyagagga wala yamala agenda South Africa n'akola kati mugagga. Sin. Ebena mujja kubikola. Fe tulabye abasajja abagagga tulabye big names tukoze nabo emikwano ekitufuula bo. You understand? Obona bwa misi Kigundu bwani obwo bugagagagaggo obwo bona bwakubanga ku masimu. Oba amazoe ba Muhammad Nsereko abo bonna babeeranga wano. Tekisobola kukera ku macha nimbagamba mbunze webeera mukwano gwoyo mbujja kuba mugagga. Twategereranga bana babbiye mu ketuliridda watude. Amba agwa neddalu lwa mbeera. Sin. Mujje mukole. Muve mu byekiyayi temulifuna ssente. Saidiro enkwagala nnyo straight from Zana. Waona eriiso Rasta. Obu n'obugagagaga fe kati wayo mugagagaga zatamanyi ppenge. Nene seegomba kuba mbuze ndi mugagga mbunjitali wange mugagga. Tekinfuna mugagga. Ata mbana live olizimu mugagga gundi mugagga gundi ba Juliet zawe da sai Juliet zawe ebeza sicha bisoboyo siriji yange yamanyi. Atire ekirala. Zena babu yale ekintu kimbaganda abantu. Ena kimaita bagamba akijala nnyo Bobi Wine ono. Mumbeja derina nkwagala nnyo bangamba olinamu ku ssente. Omwana asonda boda o Uganda so mbita simanyi wa people power. Enda mutunule muko mu nsonga. Mumbeja simanyi mumbeja derina bangamba olinamu ku ssente. Bedi basha ngambo olinamu ku ssente. Yamba ku mwana oyo.
ate bamunatuuka mu nsi gye mubeeramu nga temulina byakkola kati nsuubira babuloga bange ab'Uganda abaana nga abalaba ne bagulya zi laptop mu Uganda oba temuli mulimu vaamu kuba kiswaza nnyo mu nsi okuba nga tolinaamu ate mulimu bwe kubula olina okunoonya kapasiti akali guliini n'oyitamu era tunde oba oli Uganda nga tolina mulimu naye ng'omulimu tosinti wagufiddwa wakuba ti coronavirus naye nga tolina kyokola tolinaawo mulimu e Uganda awo lwaki tobeera mu kusaidi ya struggle kuba tolina mulimu sisuubiramu okujjako ng'ongamba mbu naye nga tokola omyanga bumyanzi n'owagira gavumenti eriko nga tokola omyanga bumyanzi oli awo kuba misota nga Bobby akugamba nti buli muntu yandibadde nga alina akalimu kakola okubanga asolemiza ku family ye naye ng'okyakuba misota va ku saidi ng'oli ku saidi ntuufu n'oba n'amazima 13 gasobola kukola n'oba oyogera otya naye ng'oli ku saidi nkyamu tolina kyoyinza kutugamba Jamada muwanguzi Jamada mwana mwekwaga ngamuza wuyo omwana ate kati mwekwaga ngamuza ina bu YouTube channel bwe wuyo ali mu struggle amuza akola bu video mwe wachakala kana okagala nyo kayanga kagula obukutukutu bwako wane kafuna kakirike editing obuntu bwaffe butukola kabuteke ku YouTube channel yako oba afunye mu viewership emu oba akoze emoji netulika ulira wano kekatandika obemu kubateka obino so ebichoto because ebitya nako siga bakagula dda tugambe milioni 5 neka asibalo neka tarafia kile kwa tobo video bwako aone kabuteka ku YouTube oba kafunyeyo dola emu oba 2 oba chi kasi kuchitufu mwana zopiza abasalimu babiranga abo babambirira abo jugera mayina wana mumalobozi ebiwozi byonna bebe ne waliwo oli amwegomba nga wala basala izo gamba sala pa mabugogwa nze kijja wala kubwanza kiri kunze nze bimbira babulala gwe chola bange nze kiraba bulala sikuzoleya neze bulimu ebintu byenda banga tolina kyo ngamba kasali musalo ngamba ki talina kyayinza kungamba naye usanga omuntu oliye doni baka nkwagala nnyo doni baka ngambe say to me usanga omuntu waliye nga ye bawulira erinya nga agenda kutambula na family that moment ne family temuyamba nawulira erinya muhozi nagamba muhozi nalabanga labye nnyo akukubya muna mayimu because ndoza muhozi wagira mu state house mu toilet botulwa mugamba zo okutabalenza osanga obuchokolo bwa afuluma buchokolo ngolo alaba walimo oba twandibadde tusisikana ku bantu b'ebiti bantu kyali baana bato noza ensonga ki Museveni wakwata omukadde asanyuka nnyo mulimu obukadde kadde omukyalo bosanga nga tebulina TV tebuli expose nnyo kabeera kasiba balugu bwe basibwaza mulimu NRM esirika ba activist bawe nebiranga batwalira busukali bukota yebusiba mu bweno obuveera naye bukasuka ku busiisira abukadde bwe busanga Museveni busanyuka nnyo nato osanga Museveni nga akutte ku mvubuka tachitwala nnyo serious twalibadde bantu bato twalibadde kirungi n'osisikana ku bantu nga bano ku myaka gy'emitototo n'okola kulinnya ku myaka emito nti ebintu ebisinga kachiringa noza Justin Bieber ono engeri ebintu gyabirabamu ko sasa nindugga gyabiraba kubasiba mu private jet asa iduga wali private jet era jja kujja kekikofira tugambe nti nange ekiva e Bulaya avumevume eggwanga kalize bali masanja sebe bawere creation yogiragala ku masimu nti balina kye bangamba tebalina kye bali wallahi tebalina kye bali eze mbabuulira neja sitosanga muntu kakati hani akusesa oyo mondo uyo mulaba ko wali yaliko ko musajja wa Museveni baachali yamanyi yakuba abantu n'abalemaze Uganda awo yaberera ngambega wa Museveni tanayingira wa past nechali wange nero wale kasaza izo uli anti mmono nacha nnyo igeze kwamadize kuzimira banga emu bisimina ko buzibu nesta ina chenyi se wali sikuzoleya justice kiri kunze nze buli kyenkola ntunulani wano kiri kunze wano kuva dda myaka nga 9 kitandikira kunze era tekivaawo iwala sikigaba sanga omuntu alaba yolegama
eno kana jitambulira moji manye gwe Uganda ebintu bya facts ate ebisinga birabwako tosobola gamba muntu nti nno oli mugagga nga tolina kintu kiritanje bo kirabwako kikwatibwako obugagga bw'okulota obwandi bulungi ng'oyogera bwogezi tebikyalimba twava mu life y'okubeera zinakulako ku omusajja bamuyita Katasha yampeze ku masayi bage yampeze ne ku Burundi buli awo. I'm one of the people that believed in Kasha the bank ali South Africa. Ne just yajanga mukwano wange mugambo ngina ngamba yagala kubeera just famous. Ye Kasha yenga manya kubeera wezi famous. Yese basemwanga bamuyisa biba kuba sente. Ngazi namuzua ni ku internet okwo yitako Sharifu Katumba because ebitia Shafiki because ebitia ye musawo wa inane sabo ku inikula yinyo okwo kwa Sauli nenga za chaliwa ngasimina kozi besinga bibikole South Africa banonya sente basajja bato. Nemugamba ngenda kukola nnyo okubeera star. Nganze mubulire nemugamba kati jaye mundu afuna akole mundu nga tu soma story na jayo ne mundu nangamba kati kola video nsonge moja genda star kasasha na agenda viral. Mu process omera winambe yakubira mu manya yebamanya ina sente. Nawe simnangamba blood nafunye sente ngaze manya alimba. Yambeleza akakaggo kyala yambeleza akaggo wana akarandi. Ngazi pya bitirivu. Na musanga talina. Netukola obuwanyi kuno kimulese just linya. Ete yajja mu bubi mangu mu abantu abajjanga baagala amanya tebagenda kukosa muntu. Omuntu ayinza okujjanga agala just linya netegenda kukosa muntu. One yajja nenga nga samwanga bamuyisa bubi. Netukola bitukola ku internet kuno ne mu process omu. Nafunira mu sente. Mulimu yaroba n'amukuba. Mkyala wa Dubai n'amukuba n'amwaza. Nemna Uganda yamuletera obuzibu. Naye waliwo ebiseera ebyo ayayagala ngo kusemberera Kasha the Don ngaze mugamba kwata obuwalawo nyonako sushi video gyebuli n'atekanga akozesa buseka budget katono nnyo naye ng'ayagala kukanga Kasha ne okugenda so okukola patenti yalina nnyo ssente ng'atidde n'okutya naye Mukama yamusuulako omukisa mweyo layini eyo nze mulimu n'abagagga abakuva obufuusa abagagga ina making ng'ambalaba. Naye waliwo ayinza ogamba Kasha nze muhoozi talina kyangamba Sale talina kyangamba tiwalina kyeyita wali muna Uganda walina kyayinza kuŋŋamba okulega Bobi Wine Museveni tolina kyangamba tolina kyoŋŋamba tolina maanyi g'abantu tolina kwagalwa tolina laavu nze nga tolina laavu y'abantu Museveni muhoozi abe mugamba mu tolina kyemuyinza kuŋŋamba ate naddanga abantu bakooya amaziga gayulunguba kuba mmwe tolina kyoyinza kukeera kumakya kuŋŋamba. Musisikole amannya ate musisinkane ku bantu b'ebitiibwa nga mukyali baana bataata zimugenda kuggwamu essuubi kuba obubatuukako bwoti oba tokyasobola kwetegeerera kwawula kirungi na kibi. Nze mbagambye omuntu okuba ku ground awo nga talinaawo kati kyakola mulimu kiswaza nnyo kubanga gavumenti ate eno ayimirira mu nsi mwatalinaamu mulimu kakumubuzi nagamba Museveni yasinga. This person is unemployed nkujjukiza naye nga ku biru zaalina ne proposal zaalina zaasuubira okufunamu ssente mbwe wa Museveni Museveni akugulye office otyo mwakuwoye emmotoka akuwe ne capital etandika okukola ki capital egenda otandika okukola ki ku myaka gyegyo gyonna gyozza okula wali okikola kyokwekulira ku myaka gyo wali olinda kyokwekulirira mbwagala bakuwe capital ajja kubatta omu ku omu omumanyi Inda emuligenda mu State House sumbusa nga muziridde nnyo musiba mu ddunga za carpet. Olwo balikuwa special sumbi oligyowulira. Oligenda mu toilet z'enkoma n'opa mu obugobwa tebuggwayo balikusanga otozibimbi ezzovu. Gambe State House egire gundi. Bagita automatom. Bagita automatic gye bakola ku mulambo. Mbajje bakebera obula. Bagita automatic. Bakola automatom yo so automatic. Bagamenti walidde mapeera ge gakusse. Omumanyi.
oyani yafiira ku nnyonyi oyo gwembuli yafiira ku nnyonyi oyo yani mayombo mali kwaliko waitress yali simanyi omuganda jakuwa special sumbi ojajiuli ati mwegereyo buli sumbu teka sumbusa ndawo bakuteka mu toilet paper ziliko ku microsted cream ndagenda alya busumbusa mu reception wa postmortem wasimanyi bikoze ebiti ebyakola ebyo ku mirambo ebyo mujja kulya sumbi wajagamba bupeera bwe bubasse mujimanya atenga gateka kyo mukulembeze mu state house obusawo wa state house wakola gundi mwizo okujja opposing ninga kikututte njala bagenda okulaba omulambo gubadde n'emikono gubadde n'ebigere gusobola okwekolerera ogenda kabyani zasidde bamaama nga nawe nkabira omuvubuka ng'oyo mbwafudde maiti njikebe eddagala ekyamusi adage nti essabiriza maiti eriko emikono eriko amagulu esobola okukola kati nkaaba ki ko tebakkiriza mirambo gikoba miggo nkuba ogwo kibooko n'emirambo gyonna gyemirambo nagikaabira oba otomatikize simanyi mpitibwa penga ate mulekera n'okumpita buloga mulimu abantu abayimpita ba buloga nga muli eyo nze tebampita buloga ze bampita pengi munoonye ekisaakate kyammwe ekyo muyita mu babuloga temuddamu kummanyiira ebyo ebintu sebudamula bimpita nti bange mpitibwa buloga bwe babatuma babuloga ne wayirinya naye ng'oli buloga oli musiru nze tebampita buloga nze bampita Profesa Penge kiwedde Lucifer munoonye mwakakundi kamwe ke bayita babuloga mwabakajja leero sitopita kamu kupita buloga siri buloga mukanageze mpitibwa Penge era nawe okimanyi buloga si taito nti eryawo enjamu nasukka waawo tukutte omulamu tukutte ku Stella Michael okaabuuka abaki maama wo nantume omukyalo omulungi ali wali omubalaga bwe twazanyiranga wali kawewo ku geti yakawologoma ng'akaaba amaziga ng'omulambo gulina emikono gulina n'eddoboozi eryayimba mukomoko walayo bo tebakkiriza mirambo gikuba kibooko naye nkukuba emiggo nkuba ogwo kibooko nti yafudde kimu yalidde essumbi yadde agenda kusabiriza bbaasa mbalonye bbalansi mukwata ogusakategwa mbogo gwe muteekateekamu tubasomye babuloga nze mpitibwa buloga naye bajampita buloga mwagala kummanyiira siya nze ndi Profesa era ekyo mugimanyi nze ndayita buloga gamba Penge erinnya liyimiridde nti Penge ndage bajampita buloga bwe bayisanga lisiti y'ababuloga abaagala ssente ogezanga n'ompaayo wandiika banno mufune ssente era gamba nina lisiti y'abasitaani nze ndi Lucifer ndi sitaani noonya abantu bemuyisa nabo babuloga mugere mukwate sente za mwezi omwi w'omusolo bazibawe mukole bye mukola nga mweyise aya munonda buloga tuddagamula ku kyogero ekyo gwomanyi mwabaka gy'abaleero muba kikyo musazeewo okwetuuma mwetuuma ekyo yenga temwavaawo abaleero tembaga mwayita wane wange temunyiza mwakajja ne muvuddewa temwana bwakokko wane wange wa nga kizibu okulabwako okuba toyise wano ng'oyiseewo otyo nga sikulabye nze Profesa sikuwa liteeki toddamu ekigezo tewalabwako wano yoddaga muno kumbita buloga okusomesaawo muyita buloga kale temubiddamu ebintu ebibaswaza bibaswaliza ddala ngamba mmwe abaleero Zerumbuli ali legit mumma bye mumulowoleza Zerumbuli ekyali wange ali legit mali alina kyayongera ku people power ze ndi Profesa mugere mbagambe nje kuba waliteeki andi ze mummanyi nkuwanja liteeki nkuteekako omuntu nkuteekako omuntu direct nenga tokimanyi kuba buli ayitaano kalakita yenjimanyi nsobola ogipayireetinga oba omuzungu akiyita ki ekyokubeera narecolonize bakiyita batya recolonization ebintu bino ngamba mwe abasoma mu nnyambi bino ebintu n'ovumbula omuntu omulala mu mulala nga balinga abafaanana kwali omu kalakita yenjimanyi
waliwo ayina kalakita ngeri yakubwatuka bubwatusi waliwo ey'endusulusu waliwo eya tewali just kubeera tewali balina kakodi akamu kinne kebakola kebagala okukola nti bakatabikemuko ku sodium siloxine nti ate batekemu ne kazinga katonotono ndi bakoleka betatweka akwati kimmolo ate akakodi kakozesa sinnatandika akakolanga 2 manya 213 kati kodi lina 5 ate nkula with experience ngenda ku bleedinga maluko iwakole ndume tewakolemu mwenna nkyabalaba weakness yammwe malozi zikwata timbagambe mwana wange buli ayise wantu kolanga kino ndeetayo omuntu alina naweza 7 omwaka guno nkuze nno mpezeza n'omwana w'emyaka 7 mukama w'amaanyi ebiseera byonna twogera ku nsonga z'abaana twogera saagala kwogera ku muntu atalina baana wano bakwira ku cloninga otogera ku nsonga z'abaana okansike kwa ziri sensitive nnyo nja cloningayo kaabalala nkuzinoonyeza omuntu era kufunira omuntu nze bambita pende mama anakubaza mbasirina kunoonyeza muntu mbasikutwala serious naye bwolaba nayinza okunoonyeza omuntu okuteekako omuntu making sure nkutaddeko omuntu nja kukuloningayo ko obukolwa bwange nga buna ekyo kikkirizibwa mu chronicology nga kyawandikibwa omubiri gwe weta chronics kati nze embeera bwenywalo nenywayo kokuugi bagenda kaguloti bwositula ku kyuma nokalyako setawusinga endeyo ddi mbuuka ku miguwa nsiba nziruka omusawo yangamba olyako ennyanja kebaita kasiiru kyennyanja kibisi kaako kannyanja mugoloba male nokalyako nako betulyanga tuli ku tiizi okuma akabiri ka screen ata muwozi mugambe ki mwagaza ki ndi expensive nonywa ku tuzzi ebintu nga bino nti wezibeera omunana zikusanga wali nga wayingidde dekkolero musajja bwena era nje yakuze yagambye nti abamu bagulwa layisi era layini babwani gye yasomyeyo n'abagamba abamu bagulwa layisi mwenna mweyolese omanyi baatugambanga edda nti omukazi bamukwata n'asooka ku polisi ekitegeeza nga agenda n'akaaba ku polisi nti bankute si kyekigaza bagenda kutwala omusango kuwangula omusango si buli yasooka ku polisi yasooka omusango yasinga omusango museveni azose gula balayisi naye kazajjaka bwebweri kazibu ndi nate abamu bagula balayisi bwede speech yakubagula layisi kiri kyali soyinza okugaana okigula kale mbasiibula nga mbagamba temwerijja bambi mwesijja kubatawaanya nja bakuloninga yafuna emirembe bagira Bobi Wine sikyadaawo stress n'obwafuna akasente ka NRM yalayiwa okudda mu dduka otya ofuna akasente olinda omuntu twina agenda kufumita akaso agala enkyukakyuka otya kati ntambula endongonzi kuba nadda ku sayidi entuufu abantu bambita mu maka gaabwe endya sikyeraliikirira byakulya akugamba kano munnaye kensobodde okufunayo mu biseera bya korona obwavu butuluma nekwatira awo netubega ettooka entulirya siyenza oli akkinana ku bantu jate balina wajantereddeyo sente abantu bagamba munnaye sente zonga zaffe zabwe wa musolo olwompakanya kati bwekiteekamu okukolamu ku kasenteko ng'olyamu ku mmale
ng'olya ku mmale. Basoni mbaagala nnyo mugyebale. Nawulidde ekyabaguddeko naye simukyonze baagala nnyo. Awulidde mbaagala nnyo mwenna. Omukutu baguyita Asineti Media. Waliwo ayita Omubanda James Wine kakeketo Bobi Wine yadayagirako mu audio eri. Kati pozi n'ekira kyembadde nerabidde birthday ya Kampala. Anti Obama ajja. Bana Bobi Wine bamuyisa agende ya Obama. Birthday ejja. Nukwatibwa Obama. My sister Elizabeth ndagire nkwagala nnyo omumbeja simanyi manyi naze wangu kyende muwa. Nani msinkanye ko kwe tujja fenna kuchemesa. Nja kujja ke London ya. Chali ko baganda bange ba Edison ba Miro Tuochi. London yao nao family nene. Meja. Ese job ziri. Kija kujjao. Ya. Kama chatu waddo amani. Chatu waddo obulamu. Tegeza China musu. Yeah. Kamberekirisi sigadde peg. Mwengere kubeera nga muwagira Bobi Wine people power. Temuyombagana, temuvumagana. Mbagala nnyo bannange mugamba bwe kyemusinga okwagala nsigadde peg. Yeah. Many fine girls, but now you I choose. And all the guys want to steal my boo. They get the money and they get the body, but nobody else fit to fill my shoes. Baby, girl, you know, say na me and you. Baby, and I got you. You know I got you. Oh, baby, give me love. Yeah, yeah, yeah. Baby, give me love. Oh, yeah. Oh, yeah, baby, give me love. Oh, no. Give me love. Oh, yeah. Baby, give me love. Oh, give me love. Give me love. Oh, yeah, yeah, yeah. So what if I say, yeah, take you out to you with me in my place? Yeah. When you go pick up, make it this Friday. Me and you will be chilling in my room. We go live it outside the bar. Baby, we could do this to the midnight. Give me love, oh, baby, give me love, oh, baby, give me love, oh, love, oh. Tengo manos sale, luchando, no para vale, luchando. 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 Shadow Shade Productions. Yeah. Girl, see don't girl pedal and ride. You give me the best vibes in my life. Couldn't go, girl, me have to check you every night. Yeah. So she want the top man with the waistline. Girl, you give me the good up. Take your time, nobody bruise it up. We spend on me and she said she like it rough. Strawberry in a fridge, use it up. We ready the things and where your boyfriend now to feel. Wine pon the rhythm, waistline slow, wine that you feel. Go back queer, wine that queer. Play hide and seek your love will play. In addition, when you just put up new whole place. Lips them pretty and me love off your cute face. Girl, me lock up for the whole day. Oh gosh, your man a call but you tell me
me say you wanna steal. Feel another day, girl. See, don't girl pedal all night. Girl, you give me the best vibes in my life. Da 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 da. Good girl, me have to check you every night. Yeah. So she want it up man with the waistline. Yeah. Girl, you want commitment, me just want me intimate. Me say me and we take it in a simple step. You good, good, me know what the next man forget. Me confused, come on, you want your man for life. Girl, what a girl so good. Girl, you kinky, you do the things me like you. Girl, come, see, don't girl pedal all night. Ba 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 ba. Girl, you give me the best vibes in my life. Good girl, me have to check you every night. So she want it up man with the waistline. Girl, see don't girl pedal all right. Girl, you give me the best vibes in my life. Good girl, me have to check you every night. Yeah. So she want it up man with the waistline. Walonga mbupenge na mwaka imba kwanza sio kuzanya ngo utandike video katika nzemba mwaka imba kanata sio kuzanya tandike video yenu basa bebo sabitizanya akaliaka imba akaombe sebyo kulia utandike video ndandike video What if I say, make you come chill with me in my place? When you go, we come, maybe this Friday. We'll be chilling in my room, we go listen to some songs, and I'll be spiking. Because I want you, yes I want you. And every day gonna be missing you. You know 15 I say you they miss me too. Cause I know say now my music you they listen to. Your pictures on my wall everywhere, in my house, in my parlor, in my room, in my kitchen too. Baby girl you know say me I listen you. Yeah, because I love you, yes I love you. Oh yeah baby give me love, oh yeah. Baby, give me love, oh. Give me love, oh. Give me love, oh. Give me love, oh. Oh yeah, baby, give me love, oh. Put me down, put me down, oh. Give me love, oh. Give me love, baby, give me love, oh. Chama makima mevukagala. Give me love, oh. Ndekandeka chechibwe so kukauliza. Make me not be friends, make you be my babe. Cause I done before and it be like say me and you, we go run away. We go to America in the midnight train. Your mommy doesn't even want to see my face. Baby, and I love you. Yes, I love you. Come to my room. Many fine girls, but now you I choose. I know the guys want to steal my boo. They get the money and they get the body, but nobody else will feel my shoes. Baby, girl, you know, say na me and you. Yeah, and I got you. You know I got you. Oh, baby, give me love. Yeah. Baby, give me love.
All right, the peeps. Peeps, 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 peeps. Era nga bulijjo osobola kubagamba nti otono buli kisanga woli nkwagala nnyo simu ebbanga libadde ddene nno nga sibawezi olw'ensonga mbanoonya kasente so bwe noonya kasente mba nina okweyimirizaawo ng'omuntu olina bw'akola naye bingi badde biyitingana nga nabagamba danja kujja nkoleyo ka vidiyo mbeereko live n'abantu bange mbeereko kobye mbabuusa mayize ebintu mbirabira wala nnyo na vidiyo gye nnakola gye nasembayo okukola muddeo mwetegereze vidiyo eyo gye nnakola mugiwulirize bulungi nyinga Katonda wa Bobi Wine yanjogereramu muddeo muwulirize vidiyo gye nnakola eyasembayo nakoma mbakuutira ki kuba buloga ba Museveni Mapita ayite ennaku ezebbiri mbadde ndi awo nga ngamba abantu bange sikyabaweereza abantu bange nakola kyo baweereza ng'omutima gubannumira niwabeera wampooleza voice note mbayize sibeera nnyo ku Facebook beera mbeeyo mbimoloka byange nefuna voice note ya Bobi Wine message ye yasembyeyo abamu mwagiwulidde abala temwagiwulidde nekyengenda okusooka okukola mbajjukiza nti muddeeyo mulabe vidiyo gye nasembyeyo okukola mukwate eddoboozi ya Bobi Wine eri abadde alikodinga era abamu wena abasoma naye mubukombeza Bobi Wine nabagamba this is what Pengo was talking about voice y'omukulembeze wange gye yabataddemu eyo era civil gye nasembayo okukola yagisamanizing kakati ngenda kusooka nze nnyo eddoboozi ly'omukulembeze waffe lino tuddemu tuliyiteyitemu nge tulimenyaamenya mu kikyategeeza omanyi buli omu alina entegeera ya njawulo so tuzannya amaloboozi ga mukama waffe getuka omanyi nze ngenda kugenda mpola ebana babuloga ba Museveni nze ngenda bakukwatira mpola bamasajinge mpola nga ffe tuli owabantu myona batereza mulayiri sosi tebalina bawugula nga bo baswala bokka kati kye nayogera omukulembeze alina kye yayogedde so kano eddoboozi ly'omukulembeze tulivuga empola mpola nga tupoozinga omuwuliriza bwe nkubulira ze kyendowooza ne kye yali ategeeza. I'm very happy Bobi Wine is very smart president. Yanoonyeza engeri gy'akitandikamu. Facebook kuno abeera kabigubirira abiraba. Because Bobi Wine is a very social media. Muntu wa social media nnyo. Abirako nga abiraba. Era tulaba betukola. Abirako nga abamunenengana. Abirako. So kambazanyira eddoboozi limu gulimu. Ngenda muzanya mu kitundu ngemala omuzanya. Nampereza Snapchat. Agala okunzija ku mulama yambadde zirinjali yambadde obuleega. Kyokka maama. Ngenda kuba kino kakibuuze kimpa address. Kakibuuza address yakyo. Kagenda ku Facebook ya Bobi Wine. Nakikuba kino kireera obuleega. Facebook ya Bobi Wine is excellence. Tuzanye eddoboozi lino nga tulimenyaamenyamu. Neni mbabuli ekikyategeeza ne baani baategeeza. Kana akasajja kalina okufuga Uganda. Mukyalaba nga akakusa kalina amagezi. Era ategerera Bobi Wine alina okuba muntu. Saagala eno conference gye yabaddemu. Alina gye yagambye my message. Nsubira mwena mwalabe message eno katugenda gitandika tugizanya mpola mpola. Tutandise. Maanya tusobozesa okulemerako ne tulwanira eggwanga lyaffe Uganda newankubadde. Tutandise. Baganda bange mwena ne basista abali mu struggle. Mbalamusaako mu linnya lya Mukama Katonda waffe oyo w'amaanyi atusobozesa okulemerako ne tulwanira eggwanga lyaffe Uganda newankubadde nga tuyita mu mbeera enzibu ennyo. Oyo gwe bayita omukulembeze asoose kubagamba nti nno yeebaza Mukama. Gwe omusiraamu nga amavidiyo yange asoose kugamba yeebaza Mukama. Amanyi ffenna bitukola Mukama yatusobozesa omukulembeze olina okutya Mukama. Tugenda genda mpola mpola na buli kyayogera kyonna nkubula ekyategeeza bambiga. Asoosera Mukama.
kitegeeza akkiriza mukama nti ente bajja gitwala. Era osiba gavumenti ne abalwadde mujja kusuuka bafiiriddwa nga kitalo ne mwesige mukama ono mukulembeze omutuufu tugende mpola mpola. Ne tulwana kubanga tumanyi ti Katonda ali kusaidi yaffe. Mbasalutinga mwenna abalemeddeko naddala mu mbeera enezibu ennyo eya coronavirus. Wano mu Uganda ekizibu kya coronavirus ate kyongeddwako nnyo ekizibu kye tulina eky'effugabbi. Era wetwogerera abasinga obungi ku bantu baffe enjala baluma abalala tebamanyi na kiddako. Mu nnaku ezijja mu maaso nga tuli wamu ne bakulembeze bannange tuteekateeka okuvaayo tulungamye eggwanga ku kyekiddako na ngeri ki gye tusobola okuva mu mbeera eno. Olwaleero njagala kwogera ku